Justin Nayigaga nga mutuuze w'emukono y'omu ku bavubuka abangi abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ate ng'aliko obulemu. Ono atubulidde nti ng'abantu abawangala n'obulemu bakyasanga okusoomoozwa kw'okusosolebwa nga kuno kutandikira ddala mu maka mwe bazaalibwa. Batuzimbira obuyumba emanju ne batukasukira emmere. Kati lesse bakuleseeyo babeebase mu nnyumba olaba bw'osanga obuzibu. Bw'ate bwe gutuuka ku bakyala ne gujabagira anti bano bakakibwa omukwano abalala babazaalamu abaana ate ne babeegana. Bamaama b'abazadde oba famire bagamba nti oyo omukyala aliko obulemu oleese waaki. Ekyennaku nti newankubadde waliwo amateeka agakugira okulinnyira eddembe lyabwe nga bannayuganda abalala bagamba enkwasisa yaago ekyali ya bitege. Sobola ku accessinga economic empowerment tulima emmere yaffe n'olima emmere omusajja najja n'agitunda n'akukuba bw'oloopa n'agenda n'akukuba ne tumaliriza nga we are dying in silence. Ono si ye muvubuka yekka ayita mu kusoomoozebwanga kuno. Bangi bagamba nti bakyasanga okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala mu kufuna obuweereza mu bitundu byabwe. Normally say that when somebody who have AIDS and sleep with such an albino that AIDS can't affect that person, can cure immediately. Okukkaanya ku bino babadde bakuŋŋaanye okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okukubaganya ebirowoozo ku bizibu bye basoomooza. Abantu bangi mu bitundu bino eby'enzigo tabalina obulemu. Kati we basigalira eno nga teri azze kubakwata ku mukono kubagamba ku bintu bye balina owulira naddala ku by'obulamu bwabwe batendinga okusigalira ddala mabega okukwebera. In these 16 days of activism, we have been having very many cases of violence, very many cases of gender inequality, and this even today has brought the girl child and the boy child closer together and understanding that each one has to have a right and each one's right should be respected. Baliko bye baagala biteekebweko essira singa embeera yaabwe eba yakukyuka. Gavumenti etubeererawo eteeka ebikozesebwa mu malwaliro nti n'abawala abaliko obulemu they can access family planning, they can access adjacent beds.